رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام السلام عليكم. abalabi baffe abalungi ab'olulango nammwe mwenna abatweyunzeeko olwaleero tumwebaza Allah olw'obulamu n'otwongera akaseera nga tukyali ku lutimbe gaggadde Salaamu TV programu enganze eno ey'olutindo makya ga Mande kakasa ekyo mwenna mukimanyi. Programu yammwe weggukira ey'olutindo ku makya mu ssaawa eno. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abawe obulungi olw'okwekuumira ku Salaamu TV, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire era abagirewo endwadde, abawe empeera mu kubeera ku Salaamu TV n'emigaso nga bwe guli omulamwa gwa Salaamu TV okugasa abantu baffe, abantu b'eggwanga lino, abasiraamu n'abatali basiraamu, mu ngeri y'okuzimba empisa, okwebuulirira, mu ngeri y'okukola, mu ngeri y'ebyobufuzi, mu puroguramu zonna nga bwe zitambula ffenna mu buli kasonda k'obulamu tubeera tuganyulwa. Nammwe mwenna ab'omu maka, omwami n'omukyala, abafumbo na bonna abateekateeka okubeera nti bawasa oba bafumbirwa, na bonna abanoonya, abakyanoonya, abali ennabinoonya, abaagala, abafunye ekirowoozo ekyokufumbirwa n'okuwasa naye nga tannamanya ani gw'atwala, mwenna Salaamu TV ebakuŋŋaanya era nesobola okubeera nti ebagasa mu ngeri y'obbabuulirira n'okubateekateeka. Gibeereko, togivaako era togijjaako era togikyusa, osobole okubeera nti oyongera okubeera nti weegasa mu bulamu bwo. Okubuulirirwa n'okusomesa n'okuyiga tekiriiko ddiini ate tekiriiko ggwanga era tekiriiko mukulu na muto, tekirina wa kitiibwa na tali wa kitiibwa, omwavu n'omugagga. Ffenna mu maka twetaaga okusomesebwa n'okubuulirirwa. Amaka nnyanja g'osobola okuwandiikako ebitabo n'ebitabo, n'oyogera ebintu bingi n'osomesa ebintu bingi, ate era nga kizibu okubeera nti obimalayo. Ebyokusoma ku maka bingi, newankubadde abantu abamu tulowooza nti tekyetaagisa, naddala eri abaami bannaffe, basajja bannaffe, baseeka bannaffe. Ffe tulowooza ng'amaka nti omusajja bw'awasa omukyala n'amussa awaka ne baba nti basobola okuzaala abaana, ebyo biba bimaze, tekyetaaga kusoma nnyo by'amaka, naye ekyo si kituufu. Amaka geetaagira ddala okusoma, era minisitule ennene ne gavumenti yagiteerawo ddala genda, minisitule namba ya genda ekola ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi, abaami n'abakyala. Mu mbeera ezo ensonga z'amaka baziyingiramu nnyo, ensonga z'abaana abato baziyingiramu nnyo, ebyo byonna by'amaka. Kale nno eddiini yaffe teyalekayo kyonna, yayingira mu nsonga ezo zonna, nesomesa ku taata ne maama, nesomesa ku mwana eri bazadde be, nesomesa abazadde eri omwana, nesomesa abazadde mu maka eri abakozi ababeera mu maka. Olaba amaka gonna nebeera nti yagazingako. Ebyo byonna byetaaga obudde obuwanvu ddala n'okwerekereza n'obeera ku Salaamu TV osobole okwongera okuyiga n'okubanguka mu nsonga z'amaka, nsonga ngazi. Oyinza okuba nga okaddiye ng'oli musajja mufumbo oba mukyala mufumbo, naye ng'olinayo ekipya ky'otamanyi, nakyo ogenda kiyigira ku Salaamu TV ku puroguramu eno enganzi ey'olutindo, eyogera era esunsula ensonga z'amaka n'ez'omukwano n'ensonga zonna ezibeera wakati mu nnyumba, ez'ababiri, abasatu bw'ogattako abaana, n'abana bw'ogattako abakozi n'abalala bonna ababeera awaka. Tumwebaza Allah era tumusaba atuwe okwogera ebigambo ebigasa era ebibayamba, ebyokwebuulirira n'okukyusa obulamu bwaffe. Nga sinagenda ku mulamwa, njala kwongera bakubiriza abalabi baffe aba Salaamu TV, njala kwongera bakubiriza ekigendererwa ekyokutuula ku TV nga seeka asomesa, oba omuntu yenna omubuulirize ng'ayinako kyabagamba ng'ali ku Salaamu TV kuno, kubeera kuwuliriza na kutegeera kyayogera. Bwe kiba nga kirina omugaso gy'oli ng'oyinamu obunafu,
osobola okubeera nti oyongeramu amaanyi n'okukyusa obulamu bwo ogoberere ebyo ebikugambibwa osobola okufuuka omutuuze w'eggwanga omulungi obeere omusiraamu omulungi obeere omuntu omulungi mu makaago ng'oli mwami mulungi oba mukyala mulungi. Bannange tweteekemu ffenna embeera ey'okukyusa, si kusanyuka na kunyumirwa bwenyumirwa ogambe nti omwogezi ayogedde bulungi omubuuliriza abuuliridde bulungi. Ekigendererwa ky'okusomesa kuno kuyambibwa nga ffe abasomesa emitima gyaffe gifune okwebuulirira okukyusa obulamu bwaffe, naffe tuyambibwa nga tubibagamba. Naye nammwe bwe muba mubiwulidde nga bya mugaso gye muli, gwe taata w'abaana, mwami gwandaba, naddala abaami ffe tusinga okubeera ab'eggume mu mbeera zino. Naye mbasaba tuveemu ensonyi, olusonyisonyi n'eggume n'okwematira, tubeere nga tuteeka mu nkola ebigambo bino. Bw'abanga seeka oba omubuulizi alina kyayogedde nga kikwatako, tokwatibwa nsonyi kubeera nti okikyusa oba okigezaako, osobole okubeera nti ofuuka omuntu ow'enjawulo. Ekyo nno kye kyatumya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bannabbi abalala kukyusa bulamu bwaffe. Kad aflaha man zakkaha, yesiimye oyo atukuza omwoyo gwe. Naye ekiri mu kutukuza omwoyo kwe kuba nti osobola okujja obulamu bwo mu byonoono n'osalawo n'okola ebyo ebituufu ebirina okukolebwa. Ekyo kitegeeza kukyusa bulamu bwo. N'olwekyo kyusa obulamu bwo. Bw'oba owulidde nti kino kibi oba kiri kibi, kino bakikola bwe bati, kyusa obulamu bwo awatali kwatibwa nsonyi. Okole ekyo ekiba kikugambiddwa, ojja kwesanga ng'ate 2026 ofuuse omuntu ow'enjawulo ddala, nga ne Hajjati agamba mbutuufu haji wange oba seeka wange oba omwami wange taata w'abaana kabaka wange kabaka w'ennyumba eno nnyinimu wanjawulo. Omukwano gwongere okubukala n'okutojjera n'essanyu libeere nga liwangaalira mu maka ebbanga ddene. Nsaba ekitiibwa Allah ffenna abeere nga atuwa essanyu n'obutebenkevu mu maka gaffe, kubanga eyo ensibuko y'eddiini. Bw'otaba mutebenkevu mu maka, bw'otaba na mirembe mu maka, n'esswala mu butuufu ogisaalanga y'amatobotobo, tewooma bulungi, alifatiha tevaayo bulungi, kubanga stress zikutuddemu nnyingi n'ebirowoozo bingi, omubiri gwo guyina bye gutafunye bingi. Tugende butereevu ku mulamwa gwaffe olwaleero ku puroguramu eno eŋŋanzi ey'olutindo ku makya ga leero aga Mande. Puroguramu omutwe guli nti kozesa Allah bye yakuwa onyumirwe omukwano. Wakati w'abafumbiriganwa n'abo bonna abaagala okufumbiriganwa wabeerawo kye bayita omukwano. Singa tegwali mukwano na kwagalana, twandibadde tetusobola kubeera nga tuwasa newankubadde okufumbiriganwa. Omukwano wano gwe twogerako, newankubadde omukwano gubuna ab'emikwano bonna be wasoma nabo, b'osamba nabo emipiira, b'okola nabo ku mirimo, be mutambula nabo eyo gye mutambulira. Naye wano tusinga okwogera ku mukwano ogw'abantu ababiri abasalawo okukola amaka ne bawoowebwa ekibuli, ne bawoowebwa ewa imaamu, ewa taata w'omwana n'akuwa olukusa okubeera ne muwala we, ne mufuna amaka, ne mufuna kye bayita obufumbo. Omukwano okwagalana okubeera wakati w'abantu abo ababiri, Allah subhanahu wa ta'ala yaba akibawadde ekyo kyengera, yakitutondera nga tukirina, newankubadde kisinziira. Abamu tebalina mukwano mungi, abamu balina 2% ku mukwano oguli mu nsi, abalala balina 30, abalala balina 3, abalala balina 2, abalala balina 5, abalala basukka ne baweza 9. Allah abasaasire, be batono ennyo ensangi zino. Abantu omukwano gukeeye nnyo, omukwano gukendedde nnyo. Abantu tetukyalina mukwano era tetukyalaga nnyo bannaffe mukwano. Bintu byonna bya bukambwe, bintu byonna bya kwekomomma, nga tulemeddwa okujjayo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuwa. So nga ate omukwano ne bw'oba oyina mutono gusobola okugenda nga gukula, n'oyiga ebikolwa eby'omukwano, n'oyiga ebigambo eby'omukwano, n'oyiga engeri gye balagamu munno omukwano. Munnange ne weesanga nga omwaka gwa 2026 gugenda okutuuka ng'oli wanjawulo, oba ogenda okuva ku Salaamu TV wano twogerera essaawa eno, ojja kuvaawo ng'oli wanjawulo, era nga ne mukyalawo n'abakulaba bagamba nti munnange seeka yakyuka, haji yakyuka, omukulu yakyuka. Kati ebintu abitambuza. Kozesa Allah bye yakuwa onyumirwe omukwano. Omukwano ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuwa
tiyagutuwa buwi ne gubeeraawo wabula Allah mulungi bwakutuma omulimo akuwa n'ebikozesebwa. Allah subhanahu wa ta'ala yatutuma omulimo gw'omukwano okubeera nti twagala bakyala baffe mu halaali eri abo abaagala mu halaali, kuba waliwo omukwano abagukozesa mu haramu. Ekyo Allah yakigaana ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah yagaana omukwano oguli mu haramu, omukwano ogw'obwenzi nga temuli bawoowe, nga temwagattibwa, nga kitaawe w'omukyala teyamukuwa, tolina mahale ge wamuwa, temwakkiriziganya wawamba buwambi. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala tabikkiriza. Naye bwe muba nga mwakwanagana ne mukkiriziganya ne mugenda mu bazadde ne bakuwa omwana waabwe ow'obuwala ow'obulenzi naye nakkiriza n'amuwasa n'amuwa amahale n'amutwala eka n'amulabirira, Allah subhanahu wa ta'ala ogwo gwe mukwano gwakkiriza. Allah bwe yatutuma omukwano ogwo gukola ne tufunamu ebirungi bye tufunamu, ate Allah tiyatuleka bulesi, yatuwa n'ebikozesebwa bye tugenda okukola ki okukozesa mu mukwano guno. Nga bw'olaba nti muntu omutuma agende e Masaka abeeko omulimo gwa kolera n'omuwa transport oba n'omuwa amafuta g'emmotoka gy'agenda okuvuga oba pikipiki, n'agenda n'avuga n'atuuka gy'agenze n'akola omulimo gwo n'akomawo. Ne Allah subhanahu wa ta'ala yatusinga obulungi. Olaba abantu tukola bwe tutyo. Allah yatutuma okukola omukwano eri bakyala baffe n'abaami baffe, ate n'atuwa n'ebikozesebwa, n'atuwa ebyo ebigendo tuyamba mu lugendo. Nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah bwatyo yeyogerako okulaga obuyinza bwe nti Allah ye yakujja mu lubuto lwa maama wo. Allah yakujjayo mu lubuto lwa maama wo kubanga ye yateekateeka byonna, n'okuliramu n'ovaayo. Waliwo n'abatakulirayo embuto ne zivaamu, ate ne bavaayo ng'oluusi ebintu si birungi, naye gwe wavaayo ng'oli mulamba, oli bulungi. Allah bw'atyo ye yakwagaliza, olina okubeera nti omwebaza. Wajaala lakum as-sam'a wal absara, eyo gye mwava mujje mu nsi nga Allah abaleeta okuva mu mbuto z'abamaama. Allah yabateekako as-sam'a wal absara, yabateekako amatu n'amaaso, wal af'ida n'abawa n'emitima. Qalilan ma tashkurun, naye wadde ebyo mubitegeera bwe mutyo naye temwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga mu buteebaza Allah kwe kuba nti ebintu bino Allah bye yabawa temubikozesezza kutuukana na mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yali ayagala mubeere nti mubikozesezaamu. Allah yabawa ebikozesebwa mu mukwano, ebimu ku bikozesebwa Allah bye yatuwa. Allah yatuwa ebyo byayogeddeko, as-sam'a wal absara wal af'ida. Yatuwa amatu, n'atuwa amaaso abiri, n'atuwa n'omutima ogufumintiriza era ogulowooza. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ebintu ebyo? Waliwo kyebuuzizzaako? Yes, abawalimu babasomesa emigaso gy'amatu n'amaaso Allah yabibawa. Amaaso galaba ebyo Allah byayagala, amatu gawulira ebyo Allah byayagala. Kituufu, naye bino biyambira ddala mu nsonga zonna ez'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye n'okusingira ddala amatu n'amaaso n'omutima biyamba nnyo mu kutambuza n'okukulaakulanya omukwano. Bannange omukwano gukulaakulana. Nga bwe mukulaakulana ne mugula poloti, ne muzimba ennyumba, ne mugulayo akamotoka, n'omukwano nagwo gusobola okukulaakulana. Musobola okuguzimba ne gukulaakulana ne muva ku levi endala. Nga bwe mulaba nti 2025 egenze etambula, kati tuli mu Novemba, tuli mu gwa 11, tugenda mu Desemba, omwaka guggalwewo tuyingire 2026. Niyo ebiseera ebisinga omukwano gwaffe gwe gumu, ate nga n'abamu omukwano guba gwongera kendeera. Buli eyo sunna ya mukwano abantu we batwe bamanyi nti y'embeera y'omukwano, nti omukwano buli lwe muwangaala omukwano gwongera kendeera. Waliwo yali ayogera ne munne n'amugamba, mumaze ebbanga ki nga muli bafumbo? N'amugamba, tumaze emyaka 17. N'amugamba, naye ne mubeera nga mukyayagala na bwe mutyo. Emyaka 17 omukwano guba gwatandika okusereba. Mukikola mutya? Kale ekyo kibaawo olw'abantu bambi bwe batwe bakimanya. Naye omukwano teguyina kukka olw'okuwangaala. Guyina kwongera kubeera nti gunyuma, guyina kwongera kubeera nti gubasanyusa era mwongera okukwatagana singa muba mutegedde bino.
nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina byeyabawa, ebyo byeyabawa amatu n'amaaso n'omutima n'ebirala, Allah byeyabawa ate biri ku mibiri gyammwe, biri ku mibiri gyaffe, emikono, amagulu, omugongo, olubuto, ekifuba, ebyo byonna, omumwa, ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabituwa nga bisobola okutuyamba okulaakulanya n'okuzimba omukwano gwaffe. Nti newankubadde twewasa wayise ebbanga, naye buli mwaka bwe mujja mubeera ku Salaamu TV ku programu eno olutindo ne muyiga engeri y'okuzimba omukwano, oyinza okwesanga mugenda okuyingira 2026 ng'omukwano gwammwe gwongedde okukulaakulana ng'ebintu ebirala bwe bikulaakulana, ekibuga bwe kikulaakulana ne bakizimba, nammwe abantu ne mukulaakulana ne mwezimba, ne mufuna emirimu, ne muzimba amayumba, ne mugula emmotoka, ne mukyusa engoye, wardrobe ne muzikyusa, kubanga obulamu bukyusa, akasente kazzeewo akawera, emirimu Allah agireese, n'omukwano gusobola okukyuka ne gubeera mulungi. Lwaki ensangi zino gukyuka gubeera mubi? Abantu batandika bulungi, buli balaba abasanyuka balowooza bagole, balowooza beekwana. Lwaki abakula mu mukwano mwaka gumu 2 3 10 23 bo omukwano omukulu gulabikirawo nti abo bakulanye? Omukwano guyina kweyongera bweyongezi singa oba otegedde ebyokukola. Allah yali mulungi era mulungi bulijjo, era ze mbeera ze. Allah jamil, Allah mulungi, era Allah yaidukum Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza, yaidukumul fadla, Allah atwagaliza bulungi, atwagaliza kulaakulana, atwagaliza genda maaso, atwagaliza ssanyu, atwagaliza mirembe. Oyo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki yatuwa ebintu byatuwa ng'amaaso n'emikono tubikozese tusobole okunyumirwa omukwano. Lwaki omukwano tetugunyumirwa? Lwaki omukwano tegukulaakulana gwongera kusereba? Kubanga tetukozesa bulungi ebyo Allah byatuwa. Ebikozesebwa mu mukwano bye biruwa? Omukwano okusobola okukula n'omukwano okunyuma. Abantu bamanye ekintu kye bakozesa mu mukwano kiri ekyo abasinga oba bibiri byokka. Abantu abasinga tumanye ebintu ebyokukozesa mu mukwano wakati w'omwami n'omukyala kimu kyokka oba bibiri. Abasinga bakozesa kimu ate nga nakyo tebakikozesa bulungi. Ekiyungo Allah subhanahu wa ta'ala kiyabawa ng'abantu abakulu okubeera nti bakozesa. Bwe baba ng'abakozesa ekirala akozesa mumwa. Naye si byebyo byokka, ate nga nabyo bikozesebwa bubi. Emibiri gyaffe gijjuddeko ebintu bye tulina okukozesa okunyumirwa omukwano, okusanyusa bannaffe, naffe okwesanyusa, n'okukulaakulanya amaka gaffe n'omukwano gwaffe. Yogera ku maaso. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba waja'ala lakum as-sam'a wal absara. Tutandikire ku ebyo bibiri. As-sam'u amatu wal absara n'amaaso. Amatu gayinza kuyamba gatya mu mukwano. Okusookera ddala, naawe omulabi wa Salaamu TV omulungi osobola okufumiitiriza, osobola okukulaakulanya irimu yo, osobola okukulaakulanya ebirowoozo byo n'otandika okulowooza nange. Amatu olowooza mu kukulaakulanya omukwano n'okuyambako okubeera nti onyumirwa omukwano gwo ne hajjatiwo, onyumirwa enkolaganayo ne hajjatiwo, onyumirwa enkolaganayo ne haajiwo oba omwami wo. Amatu gayinza kuyamba gatya? Gayinza kuyamba gatya? Amatu gayamba mu kunyumirwa omukwano, gayamba mu kuzimba omukwano gwammwe ne gutasereba gatya? Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa amatu tuwulire nago. Amatu gakuwulira naye tetugakozesa. Bwe tuba tugakozesezza tugakozesa mu bintu ebirala nga bw'ogamba nti seeka bakuyita, owange ssebo Haji bakuyita, Hajati akuyita tomuwulira, wedda nkuyita tompulira. Nti gundi bw'anaayogera nga kati bwenjogera ebigambo mubiwulira, ebigambo mubiwulira. Naye ki ky'olina okukozesa amatu? Ebigambo obiwulidde naye muli oyinamu enkyukakyuka mu bulamu. Weebale kuwuliriza naye owulirizza by'owulirizza, owulira olinamu enkyukakyuka.
kati mu byowulidde ku matu engeri gye gayamba okuzimba omukwano n'engeri gye gakuyamba okunyumirwa omukwano olinayo byofunye bye gayinza okuyambamu mu kunyumirwa omukwano. Amatu tugakozesa mu kuwulira ebintu ebirala eri abo abawuliriza ebyogera byonna n'ebivuga byonna amatu gabayamba. Allah basaasidde ne bawuliriza irimu. Allah abasaasire ne bawulira okubuulirwa ne bawulira okusomesebwa ne bawulira ebintu ebibazimba mu bulamu bwabwe obw'edduniya n'obwakhera nga bafudde wa Allah ne bayiga essala ne bayiga okusiiba ne bayiga okusoma Qur'ani nga bawuliriza. Amatu gaba gamugasiza. Naye waliwo amatu we gatugasiza mu mukwano okugunyumirwa. Waliwo akaseera k'obeera ne munno nga mweyawudde haji ng'ali ne hajati. Akaseera ako amatu gaba tegawulira mwana akaaba. Amatu gayinza obutawulira muntu ayita ku luggi. Oli ayita n'akonkona abeeno nga mwemuli naye nga tewali ajja kuggulawo. Lwaki? Kubanga amatu tegakyawulira. Gawulira ekintu kimu kyokka hajatiwo kyayogera. Gawulira ekintu kimu kyokka hajiwo kyayogera. Wali ogezezzaako kukozesa amatu okunyumirwa omukwano. Bw'oba oyagala okugunyumirwa gala amatu go ng'oli ne munno. Amatu gaggale galeme kuwulira kintu kirala kyokka kyonna ng'owuliriza munno ky'aggamba. Naye bimu ku bintu ebitulema okunyumirwa omukwano ebitulemesa okukuza amaka gaffe n'okukulaakulana ng'omukwano gusereba buserebi tegukulaakulana tegugenda mu maaso guli awo gukonziba bukonzibi butawuliziganya. Muwuliziganye. Okuwuliziganya kw'enjogera si kwa ssimu okwo nakwo muteeko mulala. Okuwuliziganya kw'enjogera si kwa kutuula ne muteesa ku bintu by'amaka gammwe. Zino ssente tukoze tutya? Fiizi z'abaana tukoze tutya? Omwana bamugobye tunaalya mmere ki? Ebyo birala. Okuwuliziganya okwo kulala. Okuwuliziganya kw'enjogerako kwe kukozesa amatu go onyumirwe okubeerako ne munno. Nti bwe muba mutudde we mutudde nga munyumya ku nsonga zammwe babiri haji ne hajati omwami n'omukyala mujjawo ebintu ebirala byonna amatu go n'ogaziba nga gawuliriza munno yekka. Ekimu ku bintu ebibalemesa okuzimba omukwano gwammwe gutambule era mugunyumirwe ge matu gammwe okuba nti maggale nga muli ne bannammwe okutuusa munno ayogera n'ebintu nga tobiwulidde. Kyewuunyisa ti abantu babeera babiri nga bali ku nsonga zaabwe nga boogera ku bibakwatako nga bakola ebibanyumira naye ate ng'omuntu omulala tasobola kuwuliriza munne tasobola muwulira. Amatu gammwe mugaggule bwe muba ne bannammwe abeere nga hajati talina kyayogera kyotawulidde. Buli kyayogera kiwulire ate buli kyayogera kitegeere kubanga kirina amakulu mu nsonga eyo gye mubeeramu. Buli lw'omuwulira byayogera nga mutudde muli mwenna mu nsonga ebanyumira oba mu nsonga ebakwatako n'okiwuliriza n'okitegeera era n'obaako ky'okola ku ekyo ky'abagambye kitegeeza okukwatagana okwo emitima gyammwe n'obulamu bwammwe n'omukwano gwammwe n'enkolagana yammwe egenda kuba unbreakable nga tewali ayinza gimenya kubanga amatu gammwe gasisinkanye era muwuliziganya. Okirabye? Kozesa Allah bye yakuwa onyumirwe omukwano. Leka kukozesa kimu kyokka oba bibiri. Obulamu bwaffe bwonna bujjuddeko ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuwa okukozesa mu mukwano. Amatu go gawulirize. Wuliriza omwami wo kyayogera. Bw'aba tayogedde wuliriza ddoboozi ki erimuvaamu. Ayinza okuba alina obulumi. Ayinza okuba mukyala wo alina obulumi nga gw'olowooza alyokke naye ng'alina obulumi. Naye ebyo byonna oyina bitegeera ng'owuliriza n'okutu kwo. Engeri gy'ayogera ekulaga nti omuntu ono alabika alina obulumi. W'ova n'omubuuza
olina ekikuluma mukwano, olina ekikuluma akugambe nti nina ekinuma oba ndi fayini. Ne muba nti mukwatagana, eyo mpuliziganya kisobola okuyita mu ddakiika mu katikitiki. Naye ng'okozesezza matu gano, bwe tuba ne bannaffe mu mukwano, bwe tuba ne bannaffe nga tweyawudde mu bikolwa byaffe bituwa essanyu ne mu nkwatagana zaffe ez'enjawulo mu bulamu bwaffe, mwami na mukyala, gezaako okukozesa amatu go okubeera nti owulira. Bingi ebiyinza okukutwala, bingi ebiba bikolebwa, ne Allah yakusaasira. Omuntu Allah yamusaasira, yamuwa ebyengera bingi. Omuntu asobola okulya emmere ng'ate awuliriza, asobola okunywa caayi ng'ate awuliriza, asobola okuwulira byenjogera kati ku Salaamu TV, ate n'agamba ne Haaji kyaba ayagala omugamba. Tya alindako kanzije mala okumaliriza wano, naye nga bino abiwuliriza, ate ne message eri agisindiseeyo, ate ng'era etegeerekese, ate n'oli n'amugamba nti kaale nnyabo, kaale ddiya, kaale sweet, ate era n'abanga nakyakiwulidde, ate nga ne bino byenjogera nabyabiwulidde. Kati omuntu asobola okuba ng'akola ebintu eby'enjawulo, oba ng'ali mu mbeera ezirimu ebintu eby'enjawulo by'alina okuwuliriza, naye nga byonna abiwulidde. Obwo obusobozi gw'olina obwetrayininga. Olina okwetrayininga okuba nti osobola okuwuliriza ebintu ebyo, osobola okwogera n'ono ate nga tovudde ku mulamwa guno, ate nga ne kino kitambuzza, ekimu kiba kitono ku kinnaakyo, naye nga bitambudde. Newankubadde bw'obeera ne munno, oli n'omwami wo, oli ne mukyala wo, mwogera ku nsonga z'amaka gammwe, oba mukola ebyo ebibanyumira, ebibagatta, ekyo tekijjaawo kuba nti ate n'amatu ogaggula n'oba ng'osobola omuwuliriza, kubanga omwami awuliriza mukyala we. Naye ekibi ate abantu baagala bawulire bo bye boogera. Towulira ggwe by'oyogera, gw'owuliriza mukyala wo by'ayogera. Ate ye naye tawulira by'ayogera, naye awuliriza mwami we by'ayogera. Awo bwe muba nga mukoze ekyo, ojja kusanga nga munyumiddwa olugendo, munyumiddwa olutuula, miitingi ng'evuddemu emiramwa, miitingi ng'ebasanyusizza, nga byonna ebikoleddwa bibadde birungi, era nga bizimba amaka, era nga binyumisa amaka, era nga binyumisa omukwano, kubanga muwuliziganya. Gezaako okubaako byonna by'okola na byonna by'owuliriza, naye ggala amatu go. Waliwo ekiseera ky'obeera ne munno nga yekka gw'olina okuwuliriza. Tojja kuwulira ssimu evuga, tojja kuwulira kino na kiri, nedda. Emmotoka ezitambula tojja ziwulira, ye gw'olina okuwulira. Buli kyonna ky'ayogera, eddoboozi lyonna erimuvaamu olina okuba nti oliwulira. Bw'omala oddiwulira olina okulitegeera, litegeeza ki? Eddoboozi lya ssanyu, eddoboozi lya bulumi, ategeeza ki? Abadde alina kyagamba, kitegeeza ki? Abadde ayogera ku nze oba yeeyogerako? Alina kyasaba nkimukolere? Kubanga amaloboozi agamu gajja nga gasaba, naye okusaba okwo okuwulira ki? Kati Allah yatuwa ebintu mubikozese munyumirwe omukwano n'amaka, ate mugakulaakulanye gagende mu maaso. Teriiyo mwami awuliriza mukyala we nga bwe mbagambye n'atayongera kumwagala. Teriiyo mwami awuliriza mukyala we nga bwe mbagambye n'amatu ge, n'awulira by'ayogera, n'awulira by'ayagala, n'abikola, n'atabikola by'atayagala, n'atayongera mwagala. Ate era teriiyo mwami atayagala mukyala naye awuliriza by'ayagala, ate ffe tusukkawo okwo mu kwagala otuwuliriza. Engeri gye tulimu olukulukulu luli nti ffe bassemaka ako mwekali ak'obwami nti gwe kawaamuuna ala nnisa, mwekali
kubanga gwe wawaayo amahale gwe olina obukulembeze muli mwaka ak'obukulembeze kajja newankubadde tikeetaaga kuyitirira mu maka ak'obuyinza naye era kajja tigwe mwami teriyo mwami atayagala mukyala amuwuliriza nga bw'osaba ekintu akikolerawo bw'osaba ekintu akikolerawo bw'oba oyagala mmere gyakuwa bw'oyagala amazzi okunywa nago n'agaleeta kajuyisi ng'akakamudde awo omwami aba akwagala kubanga okolerawo n'ebiseera ebisinga omukwano gufa olw'obutawuliziganya omwami asabye juyisi oleese mazzi asabye mazzi toyina ky'omuwadde ate agenda okwogera naawe mbw ate saawulidde kijja kitya okubanga tewawulidde ng'obadde nange obadde owuliriza ki ekirala waliwo ekiseera nga tulina kuwulira bahajati baffe be boogera n'amaloboozi agabavaamu nga ne bw'aba tayogedde kigambo kitegeerekeka n'asinda businzi nga ggwe hajja olina obusobozi obutegeera nti ono nno kyenkoze kimunyumidde oba kyenkoze kimukosezza n'otakiddamu tayinza butakwagala. Tuwulirize bannaffe omukwano gutunyumire tukozese ebyo Allah bye yatuwa ng'amatu okunyumirwa omukwano okukulaakulanya amaka okukulaakulanya omukwano mu maka muwangaale emyaka 10 nga mulinga abaakatandika jjuuzi muwangaale emyaka 5 nga mulinga abaatandise jjuuzi ekyo kisobokera ddala naye ddi kozesa ebyo Allah bye yakuwa onyumirwa omukwano onyumirwa amaka oyagalwe mukyalawo oyagalwe munno mutambulenga omukwano gwammwe guwooma nga bw'olaba ekikajjo nti bw'ova waggulu buli nnyinga eddako ewooma okusinga ginnaayo buli nnyinga eddako ewooma okusinga ginnaayo omukwano bwe gutyo gusobola okutambula nga gye mulaga ate gye gukoma okunyuma kubanga gye mukoma guyiga Salaamu TV temuvaako mubeera ku Salaamu TV leero mwayize kali luli mwayiga kali luli mwayize kino kakati embeera neeba ng'ebanyumira bunyumizi gye mukola okukula ate gye mukoma okunyumirwa n'okusanyuka n'okubeera obumu n'okukwatagana ne kibeera nga tekiringa abantu bwe bakimanyi nti ate gye mukola okuwangaala ate gye mukoma okusasika n'obutanyumirwa n'obutasanyuka kwegane mubeeraawo nga mwongera kufa muli ekikajjo naye nga gye mukoma kirya kyongera butawooma twagala mukirye nga gye mulaga kyongera kubeera nga kiwooma naye kinaawooma kitya muyiga okukozesa Allah bye yabawa okunyumirwa n'okulaakulanya amaka gammwe abantu tetumanyi kukozesa Allah bye yatuwa twogera ku matu gokka ge tukyaliko omanyi omuntu ayinza okukwata enkumbi okulima waliwo omuntu nga tamanyi nkumbi bwerimisibwa tamanyi ayinza ogikwata bwati okutema ayinza okwetema ekigere ekyo bayiga kiyige olaba kitono akambe akawaata akakola emmere omuntu tamanyi engeri gy'owaata ettooke oyinza okuba si gy'owaata muwogo naye omuntu nga tamanyi akambe nkakwata ntya akambe bwe bakakwata si bwe bakwata ejjambiya kyova olaba ejjambiya tewaata ate akambe ke kawaata kakati enkozesa y'ebintu eyawukana omanyi bwe bakozesa ebintu ebyo omanyi bwe bakozesa akasimo si buli nkumbi nti ekola ebinyeebwa n'ebijanjaalo omanyi bwe balima omanyi bwe bakabala omanyi bwe batema omanyi bwe bawaata amatooke omanyi bwe basusa muwogo omanyi bwe bawaata lumonde ebyo byonna eyo challenge naye mu bulamu Allah alina byatuyigiriza obulamu bwaffe buno Allah yabuwa ebikozesebwa mu mukwano bw'obikozesa obulungi onyumirwa bw'obikozesa obulungi oyagalwa oyo gwoba obikoledde bw'obikozesa obulungi oganja teweetaaga na kuloga kukozesa ebyo Allah bye yakuwa naye kati abantu mu kifo ky'okuyiga ebyo Allah bye yabawa ku mibiri gyabwe ne mu bulamu bwabwe bwonna
babikozesa okuganja n'okwagalwa eri bahaji baabwe n'okwagalwa eri bahajjati baabwe ate besigamira bintu birala ng'eddagala eddogo lyabaganjiraako bino n'abyerabira. Buli lwe tukozesa obulungi Allah bye yatuwa toyinza butaagalwa. Amatu n'owuliriza munno agamba ki? Seeno byakuyita nga muli babiri mwekka. Muyinza okuba mu kisenge, muyinza okuba mu ddiiro, muyinza okuba mu lukuubo, muyinza okuba mu ffumbiro. Ayinza n'okuba ng'ali mu kweyonjaako yeekubako enfuufu nga muli babiri. Naye ne wabaawo message ezitambula ebbanga ly'omala ng'oli ne munno tegeera agamba ki? Yekka gw'oba owuliriza. Yekka gw'oba owuliriza. Byayogedde bitegeere, ne byatayogedde bitegeere, ne bwasinda tegeera kyategeeza. Bw'abaako kyasabye nakyo kikole. Oyina kubanga wooli mu birowoozo. Wal afida. Allah agamba nti nabawa n'emitima. Emitima, omutima gutuyamba gutya okunyumirwa omukwano. Kubanga oyinza okuba wooli ne mukyalawo n'omwami wo ng'owulira byayogera. Kituufu? Naye ng'omutima teguliiwo. Ebirowoozo byo tebiriiwo. Naye bw'oba onaanyumirwa omukwano ng'onaakulaakulanya amakaago, bw'obeera ne munno kuŋŋaanya ebirowoozo byo byonna obijje ku mabanja. Obijje ku mabanja agakutwala, banka zikutwala, ojje ku bizibu, bizinensi tewafunye ssente, ojje ku bizibu ate abamu batuuka abantu bw'aba present mu birowoozo ne munne ayinza n'okwerabira nti mulwadde. Ayinza n'okwerabira nti mulwadde. Mwana tunaakola ebintu ng'alinga atali mulwadde kubanga ebirowoozo bye byonna abijje mu bulumi yonna gye bibadde n'abeera ne munne. Muwulirize mu matu, omuwulirize ne mutima mu birowoozo. Ebirowoozo bibe nga bikwatagana. Ebirowoozo bino birina kye biyamba ennyo mu kunyumirwa omukwano n'okuzimba amaka. Nti buli lw'osembeza ebirowoozo byo n'obissa ku munno oyongera okunyumirwa ky'okola naye. Onyumirwa emboozi gy'onyumya naye. Ekyokusatu kiba kizibu okwerabira oba obutategeera kyabagambye. Kubanga oredde wenna weekuŋŋaanyizza toyina walala gy'oli. Ebirowoozo obijje ku mukolo gye mwabadde, obijje ku baakunyiizizza, obijje ku byataatambudde bulungi, gwe n'okomawo eri mukyalawo. Era ogenda okumaliriza mu kuŋŋaanya ebirowoozo ebyo nga ne stress eri ekendedde. Ofunye obujjanjabi. Era singa kisoboka dokita najja agenda okupima nga ne pressure eri nnomo. Gezaako olabe bagenda okupima nga ne pressure kakkanye. Lwaki ekkakkana? Kubanga wejjanjabye wennyini ebirowoozo ng'oli ne munno. Omutima gwo guli ku ye. Ne bw'aba tayogedde by'owulira ku matu, omutima gwo guba gumuwulira. Bannaye omutima gusobola okuwulira nga bw'olaba maama bw'awulira omwana. Ate bamaama awo bo baayitawo. Kubanga maama asobola okukutegeera ng'enjala ekuluma. Asobola okukutegeera ng'enjala ekuluma. Ng'atunuulidde butunuulizi neeyisaayo. Kakati nno oluusi tolinda kugamba. Naddala abaami abasinga. Ekitta amaka gaffe n'okutulemesa okunyumirwa omukwano n'enkolagana wakati w'abakyala baffe twagala nnyo okuwuliriza n'amatu. Ate nga n'oluusi bye tuwuliriza n'amatu ebimu tetubikoze bwe babitugamba. Ate ekyo ne kireeta obuzibu. Ate n'ebimu ne tutabiwulira. Abaami tuwulira nnyo n'amatu ne tutawuliriza na mitima gyaffe. Bw'obeera ne munno tandika okuyiga okuwulira n'omutima. Ebirowoozo byo bisembeze.
ebirowoozo byo bikuŋŋaanye wuliriza mukyala woono hajjatiwo gw'oli naye ne bwe yeekyusa mu buliri kitegeere kitegeeza ki njala mukkiriza abaami mwenna abali ku Salaamu TV essaawa eno bakyala baffe bangi teboogera bakyala baffe abasinga teboogera Allah bw'atyo bwe yabatonda ate n'empisa ze baabateekamu bwe zityo bwe zigamba omukyala omwetoowaze omukkakkamu omukyala ow'ensa omukyala omusiraamu munnaddiini tamala geegalabanja bw'atyo tamala googera gasabaasaba byayagala basaba era kyova olaba omukyala bw'asaba ekintu takimuwa kimukosa nnyo oba n'otamuddamu oba tosobodde kimuwa wakiri muddemu mu ngeri ennungi lwaki kubanga tebatera kusabaasaba abasinga tebatera ebigambo byabwe ne meseji zaabwe ziyita nnyo mu bikolwa n'enneeyisa kati bw'oba towuliriza na mutima ebirowoozo byo nga si bikuŋŋaanye kubeera ku mukyalawo oyinza okumiisinga okutegeera kyayagala ate buli lw'otategeera kyayagala nga takyogedde kitegeeza omiisinze osubiddwa omukolera kyayagala buli lw'otamukolera kyayagala kitegeeza agenda kufuna okwesika buli lwafuna okwesika kuba kendeeza mu bipimo bya mukwano kati tojja kunyumirwa mukwano gwe tojja kunyumirwa nkolagana yammwe lwaki tojja kubinyumirwa kubanga wagaanye okumutegeera wagaanye omuwuliriza anti teyeeyogedde nandibadde mpuli naye teyaŋŋambye si buli kimu nti bagenda kigamba muganda wange musajja andaba ssibo abakyala ekireeta obuzibu mu maka bingi tebabyogera naye byeraga bwe muyingira obuliri okwebaka wuliriza edduwa y'okwebaka bismika allahumma amuutu wa ahaya wulira n'ebiddako ayinza okuba tamaliriza akyalina ebirala edduwa zasoma naye gazo sagenda zoogera oziwulire naye onoozimanya otya omuntu osobola okumanya nti mulwadde ng'owulira yeekyusa omuntu neyeekyusa ne bw'aba mwana ogenda okuwulira mu buliri akulungutana bwadde eno omanyirawo nti teyeebase bulungi onaalabika mulwadde kiki oli mulwadde era okakwatako n'okwata muno ogenda okuwulira temperature eri waggulu okakeeza wa musawo oba okukawaayo akadagala bw'obanga olina adivaizi y'omusawo n'omuntu ono omukulu bw'ali ayinza obutagamba nti ninamu omusujja neetaaga eddagala omuwuliraawo ng'akulungutana bwe yeekyusa bw'akukoonako bwe yeekyusa bw'akukoonako n'omanya noono tateredde yandibanga gye yeebase waliyo ejjinja eri munyiga kale nno bw'omanya nti waliyo ejjinja eri munyiga n'omuyambako okulijjayo olaba bw'okoze omugaso naye ekyo kitegedde otya takugambye kukiwulira wabula ebirowoozo by'olw'obikuŋŋaanya n'obimuteekako n'owuliriza ye yekka otegedde kyayagala ate ne bw'oba omukolera kyayagala era muwulirize ayinza okuba ne wankubadde okikola kyayagala naye ng'era tokikola mu ngeri gy'ayagala wabaawo naawe lw'ovuga emmotoka n'olinnya omuliro kirungi abasinga muli baddereeva olinnya omuliro n'owulira ng'emmotoka tegenda okulinnya ennyo omuliro n'obulizaako mbw'abulizaako si kwe kudduka kw'emmotoka ekyo ne mwali mayambala akimanyi ssebo emmotoka bw'obulizaako si kwe kudduka kw'emmotoka ate oyinza okuba weetaaga nga bw'olinnya oddirizamu ate awo omuliro ne gupiikinga bulungi emmotoka neebanga edduka naye wali ejja kuleekaana buleekaanyivu naye nga tekuwa misinde gy'oyagala omuliro egumira bumizi naye ate nga bw'otaamu nozzaako katono katono ate awo n'olaba Subaru bwekola etya bwekoleeza kale weetaaga ebyo bitegeera
oba toyogera na mmotoka kuba teyina mumwa naye obitegeera na birowoozo byo ku bukugu bw'olina. Emmotoka giwa ebirowoozo kubanga emmotoka kitundu ku ggwe. Kyova olaba emmotoka bw'ogibeeramu owa booda ne bwakuyita emabega n'akolobolako katono ku bampa, emmotoka owulira nti waliwo agikonyeeko. Naye ng'ate otudde butuuzi bw'oti emmotoka nnene, lwaki ogiwulira? Kubanga ogiwa ebirowoozo. Emmotoka ogituula mu maaso naye oba ogiwulira emabega ne mu maaso ne muno mwonna mu bbali, yenna agyesigamako bwesigami omanya nti waliwo agyesigamye ne bw'oba tomulabye era ogenda okutunulawo nga waali. Lwaki ebyo obimanya? Kubanga ogiwa ebirowoozo. Gwe mutima. Omukwano muguwa omutima n'ebirowoozo. Si bino bye mulimba abantu nakuwa omutima gwange naye omutima togumuwanga. Omutima olina okugumuwanga oli naye. Bw'obeera ne munno ebirowoozo byo byonna bikuŋŋaanye, ebizibu byo byonna biteeke ebbali, ebirowoozo biwoono, otandika omusoma n'omutegeera. Kino akyagala, kino kimuluma, kino kankikole bwe nti, wano kankyuseemu bwe nti. Ebyo byonna ogenda bitegeera, byakugambye biwulire n'amatu era obikoleko era omuddemu, tosirika busirisi kumufuula atategeera. Mukozese ebyo Allah byabawa, munyumirwe omukwano. Allah mulungi, omukwano yagubawa n'abawa ebikozesebwa. Ate byonna tebiri wala, si byakwewola, si byakweyazika, si byakupangisa nti toyina ssente. Allah kasita akuwa ng'olina mukwano gwo, olina hajjatiwo, olina hajiwo, olina munno gw'oteesa naye awaka bwe muwangaala. Yakuwa Allah ebikozesebwa by'olina okubeera, by'olina okukozesa okunyumirwa okuwangaala naye, by'olina okukozesa okuganja gy'ali, by'olina okukozesa ayongere okwagala, by'olina okukozesa oyongere omwagala. Naye obikozesa otya? Byonna ebituliko byonna bikola. Twogedde ku matu na mutima. N'ebirala byonna bikola. Lowoozaamu bikola bitya? Bw'onoogenda okirowooza ng'okigezaako ojja kwesanga ng'oli kafulu. Ojja kubitegeera, ojja kusala mu TV obisomese n'okunsinga ng'ate gwe okuguse okusukkawo enkomye. Nze nkuwadde buwi highlight, nkuwadde buwi ky'oba otandikirako ozimbe obulamu n'omukwano gwo. Kozesa amatu okuwuliriza munno, omukwano gujja kunywera ate ojja kugunyumirwa. Amatu gano kasooka kozesa bulungi. Allahu akbar. Teri atakyagala matu. Omuntu n'ayogera n'owuliriza, omutima guno n'ogukozesa, nekyatayogedde nakyo n'okikola. Abantu balina bye batoogera bingi. Wallahi n'omulaba ng'atunuulidde kakeeki ng'akaagala, n'omulaba ng'atunuulidde olugoye ng'alwagadde naye nga takugambye. Enkya n'ojja nalwo onombuulira ekiribeerawo ku olwo. Nsaba Allah abeere ng'abamalira ensonga z'amaka gammwe, atereeze byonna ebibalumya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسبي ربي جل الله